Tuli ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abujiri eno nkugambye kyakoledde dda abaana be bujiri balabye ku President Kyagulanyi ne bafa essanyu ne bafa amabba banyi ne bagwa eddalu ne balaluka era tebakyategeera kati wobalabira wowulira bino bawulira tebakyategeera kankuwe ensonga nga bwe zitambula naawe ozeerabireko essanyu ppitirivu ng'abaana bano bandiza President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine.
abatugoberera mena okuva emitala omumayanza. Welcome you live in Bugiri. We are the President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero twawulira enkola ya People Power ne NUP bali mu kugalawo emipiira egya Foot Soldiers Tournament Eastern Region in Busoga. Olunaku olwaleero amaze kuba nga atuuka. Yeah, that's how we do our things. We don't just come live. We don't just do live. The President w'eggwanga yalondebwa abantu ow'ekkumi olunaku olwaleero ali mu bitundu ebya Bugiri ebitundu alambula ttiimu y'abakyala essaawa yona jakuba tutegeera omwanguzi yaani naye ng'ensonga enkulu ebeeramu it is mobilizing and communicating to the people on the ground. Omulamwa omukulu awerekeddwako avunaanyizibwa ku nsonga za culture ssaako ne sports mu national unity platform oba giyite NUP or People Power. President amaze babuuzaako bw'atyo kati agenda tusaidi amaze kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo ali mu kutongoza oba mu kugalawo empaka za Foot Soldiers Tournament. It's a strategy of mobilizing. Bamutambuza ensi yonna okutuuka mu kifo kyagendamu naye buli wagenda asanga abantu, buli wagenda abantu babeerayo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda oh my God, what a love. Money. His Excellency the Ghetto Gladiator ali mu Eastern Region Foot Soldiers Tournament. Ekyambalo ekyo si kya bulijjo, buli w'okirabira omanya ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu osamuyita manda wa Kabaka oba Mitembo. Olunaku olwaleero ali mu Busoga. Power.
mukiriya lugeksawe ompira gubadde gwatandise dda Oven tugenda kusimba sekenda kale selekta tujja kusaba mukiriya alinga ekisawe ekizalizeto selekta onalaba kaluya down onalaba kaluya temusindika bantu bagende mpolampola temumasindika onalaba kaluya temugenda bantu bagende mpolampola onalaba kaluya buli omu abeere mu kifo kye yes kusaba mukiriya alinga ekisawe omupiira gubadde gwatandise dda ekisawe tukirekera abasambi ekisawe tukirekera abasambi era tujja kusaba ne badrivers b'emmotoka Blaza mukiriya ingeko kowe tujaddemu mpolampola omutima mulungi tusembereko buli omu abeere mu kifo kye ekuba ebikole tusembere buli omu abeere mu kifo kye mpolampola another issue tukiriya alinga wali mu maaso tusembereyo mpolampola buli omu abeere walina okulabira obulungi emazioko tukiriya alingako ku kkubo wano abantu tusembereyo mpolampola sembereyo mpolampola tukiriya alinga ekisawe mpolampola ati afuna omuzinda abagundi members soke tukiriya alinga kuwano soke tukiriya alinga ekisawe tukiriya alinga ekisawe mpolampola members tukiriya alinga ekisawe n'abalene mabega bane tudde eri bwe tuti abali einuma obukola okujja atandika mu butongole esawa yonna agenda kwogerako gye muli era mujja kudda mukuŋŋaane we are requesting kindly ladies and gentlemen abantu b'ebujiri abantu b'ebusoga tujja kubasaba ekisaawe kyonna tukyetooloole kikwakirire abasabedde okubima wano nja kusaba security abantu mubajjewo mpolapala si mu kubasindika naye sukiika good soldiers kuno omuzindaalo abali banidde ebyuma kisembereyo mpola nja kusaba president asooka atuule omwana kimo sebo yangu tugende kale tukirire tukiriya alinga kuwe tukiriya alinga kuwe Mr. Selector funayo microphone yokuna Speaker good soldier funa microphone kale yakusaba security mukiriya alinga masayo yakusaba kalanje kwata microphone yo leba yakufungua kalanje kwata microphone yo yakusaba tukiriya alinga masayo president yao kalanje kwata microphone yo Ndikuona komanda kaluya azira wakutyama akatebe kabuwewe kale tudde mu kisaawe kulikuda wani kisaawe kalanji kwata microphone yo selekta funayo microphone yo kuna kale sinakusaba selekta tufunayo microphone yo kuna nja kusaba center referee eno wagula obutaba buli obumala tetwongerayo nja kusaba center referee tuzende maaso n'omupiira selekta tunoonyezeyo microphone endala kale omukyalo yali mu kisaawe omukyalo Yunis nja kusaba tugende maaso n'omupiira atali wamawulira yasooka asembeleko eri abakulu balabe bannaye omupiira gugenda kuba eri n'omukolo gugenda mulaba agenda kubabuuzaako n'omukolo gunyuma abagenyi okitagala bulungi ekintu ekyo bannaye atali wamawulire akiryaningeddewe kale sebo komanda Bobby Giant kimo yatukire enjira ekolebwe kimo yatukire yabitire wano mpolampola kale bite tekayo baby Yes, okay. Tukambye wote netubaga tukomye omugano nga mpuliriza sibiyangu muganda wange webyo wetukomyedewo nga president w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingidde dda mu nnyumba muganda wange mpuliriza tukambye yayingidde dda mu nnyumba olw'okukola
Mugaba atakaza NUP Fusoja Tournament. Turi mu Busoga Sub-Region. Muri mu kulaba mpira wakati bakofagana ne baganda bafaba Puma. Mbera betero tatambula muganda wa mpuliriza. Wali wasudde wallet ya Brown. Wali wasudde wallet ya Brown ojja na Wendi sobole kubanga nzikuwa. Omwana Timo. Mbera betero tambula muganda wa mpuliriza. Nyongera kutegeeza owabawo yenna asobokera ekintu kya kamera jangu Wendi. Mbera nga bwetambula. Nasudde wallet ya Brown. Osobola okujja Wendi wano nesobola kubanga nzikuwa. Wabula President watuukidde ng'omupiira guli goal emu. Baganda baffe guli goal emu. Guli 0-0. Guli noti. Guli noti. Watuukidde omupiira guli noti. Ate olowooza first half bagenda kukyukirawo. Wabula nja kusaba DJ otegeke anthem tugenda kufuna inspection. President agenda kukola inspection omupiira guli goal emu ku 0 Puma erina goal emu. Embeera nga bwetambula kakati tujja kusaba refari. Tujja kusaba refari abasambewo bayimirize bulungi. Tugenda mu inspection. President agenda kujja mu inspection. Wabula nja kusaba President agenda kukola inspection. Aleme kugenda n'abakulembeze bangi. Agenda kugenda n'abakulembeze. Embeera nga President kimanyi nti obudde bukutte. Ate era gy'oyitiriza wabadde wangu mu mbeera nga bwetambula sebo digiteekayo kageti kaffe mu mbeera nga bwetambula tujja kusaba weemaliriza wetwaleko ekisawe ng'okiibula ku bantu mu mbeera nga bwetambula. Nja kusaba security tugenda kulyalinga ekkubo. Era Pulezidenti wonookomawaawo tujja kwanjulira abantu abatubeereddewo ennyo tugenda mpaka zino tugenda kulyalinga ekkubo. President agenda kwerekerwako mukama waffe Nubian Lee. Agenda kwerekerwako omubaka w'ekitundu kino Nsanja Patrick ekitundu kino omubaka Nsanja Patrick. Agenda kwerekerwako Honorable Manje Kyebakukiika. So abakulembeze Sengere owa Ax ne Honorable Semaganda abatubeereddewo okuva ku mitendera yatandika. Sobosa Nubian Lee, Minister of Sports okulaba kale nja kusaba President n'ababaka ba Parliament. President betukonyeko amanya gogonyeko amanya Honorable Patrick Nsanja, Honorable Semaganda. Abasigadde temusituka kugenda. Kale nja kusaba security. Masikale wali eyatudde waletiyo ndiina wano naye nga temuli sente. waliwo n'asuddayo ebitaano mbirabye naye lwakasijja birondawo. Tujja kusaba naye temuvinga emuli Pulezidenti agenda kwetoola ekisawe nga mwenna balamusaako embeera nga bwetambula. Komiti engeri gye yanyumye muganda waffe tulina okufuna akafaananyi kano. Kanzije anti manyi Ngobi Edije ndowooza ng'otangawo ensonga mbeera nga bwetambula wano. ng'otangawo national anthem katulize wano. Yes, President agenda kuinspectinga wano. Kuno bali kujja n'abantu batono batabula kaseera. National anthem balina kuba kumpi Busoga anthem then ne NUP anthem. Ndowooza Kayunga boona n'abasembo kono kino amatiimu zaffe district agagonago n'otukuba awalala nga gasamba finals. President ali mu kuinspectinga bannaye basambi. Zino tiimu ezafunye omukisa nga lwatuuka ku final. Nga President wogedde maaso awo omukyala oyo gw'olengera yakulembeddemu Okomo Ntanaddala Firimbi olunaku luno olwaleero. Eyo tiimu gy'osookeddeko gye bayita Puma right from Bujiri era ng'ekulembeddeko yongera okutegeeza tiimu gy'onaddako obuyi buno eyambadde red ye tiimu y'abannaffe aba Magic. Tiimu y'abannaffe aba Magic mu mbeera nga bwetambula. Kale embeera bwetyo bwetambula muganda wange ampuliriza. Tuli mu mpaka za NUP Foot Soldiers Tournament. Tuli mu edition ey'okutaano.
tuli tukolera wansi wa Sanu Byali Minister wa Sports Entertainment and Culture. Tukolera wansi we nga tukulemberwa omukulu wa Masinywa Swabula wa Mukisa Semana Timothy and tugeze ku Musazi Farouk Masinywa Omwana Timo Sebo omukulu Ngobi ali mukulambula nnyiriri z'abasambi Ngobi ali mukulambula ajja kusaba tiimu gyamaze okulambula beteeketeeke ekifaananyi kukambye era ajja kusaba DJ otegeke anthems. DJ President wamala okuinspectinga line ezo ajja kuyimira wakati w'abalefari ate tugende mu national anthems, tugende mu busoga anthem, tugende ne mu luyimba lw'ekibiina bali kubategeeza ekalanzi omukulu Ngobi ganamene yagafulira luwuka eyo enaku omwezi ali 18 twali ensebo wange twamaliza tutebwebba obulamu bwaife abandi baja naye nga omutonzi ye akakuumye abasigairewo era nga mu kalulu akasemba okubaawo omwaka 2028 wegambayo Busoga yalaga amaanyi agawalala yakoba ati ffe tukooye twenda kuba nankyukakyuka ate nga ya mirembe Ngobi nokuba ate ngaije abantu bangi bejja okuba ate nga bava mu bye bakola ensonga President ali mufuna ekifaananyi ekisooka ne ttiimu ya Magic nanga ali mufuna ekifaananyi ekisooka ne ttiimu ya Magic. Ladies and gentlemen, osebo kati awerekeddwako abakulembeze naddala ba sponsors ab'enjawulo yesebo President alimu kufuna bifaananyi katugepya ba referee yesebo wamala adde ku ttiimu ya Puma President wamala adde mu kifaananyi ky'akateeka ka testesi akakiiko akatestesi naddala ka national yesebo mujje muyimbire wano aka national wano wendi oba kati nze nabeera mukaliwa kale waswa President Kalo kumedia oliwa President wa Uganda oliwa President wa kifaananyi ky'olukiiko olutesitensi nga bamuyita afoobi nze nange kaninde ekyange wano nga commentator weewo giri people power NUP everywhere NUP tebiwaddeyo kale President asooka yimira Arsenal musamba ndese inagoro satu musinike ebinyuma genda waggulu kale tugenda mu anthems ate mwagaddewo dda gulawo DJ tegeka anthems tegeka anthems kale tugenda kusooka mu yeggwanga oluvannyuma ojja kuba eya national unity platform. Oluvannyuma ne tugenda mu second half. Kale, take your bed. DJ take your bed. Take your bed. nga Ngobi atebenkera mu ntebe ye
nenda omuntu buli wali abenga atya mantende bitambule bulungi ino baba eleka sokedekeko wansi abali kutawe eyo babegenda kugwa badde nsaba tugikiryalinge very good tawe eyo abesigame tawe eyo mwojje kuba namule bokka very good mwojje kuba namule bokka tubalekewo naye abesigamyeko buli weti gye yeyengera tutegeeza ebeyongera wansi kale tugende mu second half kale refree akyala Yunus ate nga mukyala yali mugulana omupiira tugende mu second half tekayo kale dakika ziri 17 zisse ku saa 11 kyakawungeezi k'olunaku luno olwaleero yongera okwaniriza mu mpaka zino za Foot Soldier Tournament. Ladies and gentlemen, omwana Jose, omwana Alanzi, omwana Timo n'omwana Sida ife bali mu driving seat okulaba nga ensonga zaffe zitembedde paka zirinaggweera kubanga nyongera okutegeeza njagala amaaso gatera ku kisaawa amatoke tubole ate ensonga tusobole okuzinagula nawe osobole okuzinyonyoka genda bwetuno kyatambula muganda wange mpuliriza tugenda kuba tukuweereza mu lulimi Oluganda oluzungu sako n'olulimi Olusoga wabula ate nga olulimi lwaffe Olusoga tulina muganda waffe ono Kalanzi agenda kubatwala mu lulimi Olusoga akane katubone batangiza second half ladies and gentlemen basebo ne banya bawula kuba lero zote mnange paka danuku kufuna zona metimpo na kwa mate ya binena tulikutana kule final sofa elinda kayunga boyale atemnanga twaba na timu za kayunga aibiri na December finals kumuko siku na temnanga in the official edition atemnanga kale mukasera kano tulikuwa na timu za ibiringa dabo tuli okuli kuma mwanzo bila timu ya Magic FC mukabeza kama fompera kujile kuiza final ngakulia goals moja kwa zero kafanya tundura ya fulana kwa baka sana ndena watu wamefanya mpaka zona ya bitaonena nataka bilikende ni kungobi kama hizo mnabo tungumye bagapaka metroine ompera kandiko wane omasambi abasa mikole fuji kwa finemu wano omasambi bwato buye isa bipanga wizeweze atamesile kuba tenga chikola awanike mopela muwaveda ijaba afuna gaza wano ikandiko bantidewa wala wakana unasamasha namba aitale musambi bukusuwa awanike mumaseka tigwa fambionga lega vano mpeda ijaba fnabi yaka wake musambi Nikola Saposo abita mumakate kazola musambi watimi ade gadate asama pasi mumakate waniwane mwile isa bipanga wizeweze musambi watimi ya Ibusia Yanga United pale se kurosa ya lubafuna uno unasilie musaka ya kawon pale kapasa musambi mutahamo hata senga chame ya timu ya Puma kawani kamoja resa kosia musambi wa timu ya Mbale huo zwano Western Desebo jakolewayo ikola mpala ndala timu ya Puma atenda yote katambla mgana wa Prince mpila gulikole mbaganda bafada Puma yenda baganda bafe abamaji perla noti wano ndela betu katambla mganda wa mpila gulikole mukuberero kambye akole muza NUP Foot Soldier Tournament kambye wana timu mwana njucho mwana sita wa Uganda no mwana Kalanzi mwana kasita bali mudrobi sike kula banga tukusaka mpaka zino wabatongere kwa bazaba kulembeze abazaba tuberera okufatana n'enteno yatandika kambye Mr President waliyo okuberera yatandika Kampala paka kati kusoga tuli nabo kambye mutandise ba sponsors watu abalopedda ewa mukama waffe Nubian Lee ewawo kuli Honorable Semaganda waliawo Honorable Patrick Nsanja mwebale nnyo mwebalire ddala ddala okufatana n'enteno yatandika Kampala abanyumirite nabo abatambude nabo ababiri abatuddawo paka busogera bazze era tulina ensonga lwaki abalesenge ekifaananyi embeera bwetyo bwetambula omupiira gukyalikole mukubwerere okulabirako nti atlist wetaaga okuyimirawo mu mbeera yonna wabula omupiira gukyaligole mukubwerere obula twongera okwebaza bonna abakulembeze abayimiridde naffe nga tuli mu Busoga Sub-Region tukambye Basemaganda kwe bayambye abakulembeze ba Busoga mwebale nnyo mwebalire n'entalo webalenye bali ddala okoze omulimu munene nnyo mu mbeera nga bwetambula esikuleku amaaso ga President Bank zobita kasompira mwavu wano bamutomeddewo ne bapuma oleka tulabe omupiira gweguli Magic bagulina wano Magic omupiira agenda kusimula omupiira n'asimula tasobodde kusimula wano leka tulabe basimudde omupiira muwanvu wano leka tulabe bagusire wano Magic bali omupiira agenda kusala omuntu wano Ishak 7 ava basketball mu namba 11 wano bawano balumba wano balumba
batugoberera ku Facebook page yaffe saba ogende ku link yaffe saba ogende live ku account yaffe eya YouTube ku www.youtube.co.com stroke at Ghetto TV -Uganda. Facebook tugenda kuvako kano tugende ku YouTube tutambulire wamu nze atusinguise journal ine muzadde nga Richard Kalema abangi bemanyi nga Ricardo wano mu bitundu ebyebusoga president ow'ekkumi ali mu busoga nnaku lwaleero agenda kuleta nkota wano wabulokira busiri wano agenda kusala omuntu wano eka tulabe kyagamba kyati malibina mukola kalekambukekyobudukanotoona nina yesaganga buluketambulana malikujakkaka tukikonalagabana batumulaje kuba ese gambye langa wakomusambi abere emikolo asira gumuzewangu asirako amaze tubatingata endalo gumupira guno omupira gwagitirassebo wange ndala mwafemu rapaka mukasera kano akabaleko ndala zero kuma wanogojatinga zero ekuya Bakayne nabao akale kama nabakisha kulu ndono bakate abakupaidana omupira akale akesho mpira mwangu ndono esawe na batinga katika omwana badabeta kulinda kuza ndono akale baba nabakata bakati baisi sawa mpira bakutagere kwa namba 3 esawe na kalo chika kuza ndono kama nabakata kuleta mpira wato gobda omupira nakule ndono kwanga Gambia olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga ali mu bitundu ebyebusuga bonna bonna bali ku mupiira ogw'eno mu busoga. We are live on Ghetto TV. Abaye asenegoleti eyo mutugambe abasenobala abangi wano ena amawulire ge tulina ano abakozi ba Ghetto TV bonna abagizi ba Arsenal kikinze okunyiiza bano aba United mubidi You can't imagine, this is the most attended campaign for the foot soldiers since we started. It is the most successful campaign that I've ever seen in foot soldiers in all regions. Bantu bangi nnyo nnyini ddala agala kukolambuza ekisaawe kino. Leero siri abali mutubuulira Arsenal ekola etya. Ofiisa wali wano agota buliro tewali agamba, naye ofiisa wali tewali agamba. Era nno Asumaani basaalirwa gy'asinziira naye kirabika
ku mugendo abantu balaba bannange bantu ba Uganda balaba omuntu okaga nti Asmani y'omu ku abadde balemesa pulezidenti okubeera mu kibuga ky'e Bugiri era ekisaawe ekyasoose bakiganye ku oda z'abakulembeze baka palamenti ng'akolaganiramu ne poliisi be batyo ne balemesa pulezidenti okubeera mu kibuga naye tekiganye bantu kuvaayo ne bajja eno. Ndabyeko abantu nga bakuba ekiwoobe omubaka w'abantu w'ejjinja naye kye bakutikka simanyi naye kye yabakoze naye kye mbamanya abantu bano batunula nnyo tumira ku muna wena mutumire ku kulo mwetu chakulanyi otumira baba o chakato otumira ku chakulanyi niko otumira ku president chakulanyi kayo leo tubali wetu abawagizi ba Arsenal muli bakabi abakozi ba Ghetto TV bonna owayo United kiri bulungi Arsenal Ogidi yes mani yakuba munana bali jaji ko munana mani yajikuba ko munana kuivi sajja achali ko bikadde kate nyene etenywedde ogankanya ngweve wakipa tebaloza nze mukubiza ogamba oli nsanze omusajja anamanya rekodi zebatukubako omunaana ve mukatimbako omusajja taneekwasa Arsenal kyekola abantu mukama waffe atya kwogera bwogezi naye Arsenal oye yatugamba tubeeremu pulezidenti yenyini yatugamba tuwagire Arsenal tugivaako naye tajja kwogera nti Arsenal Mikado yatubuzaabuza oyo yaya ate ndi wa Chelsea ate ndi waki ninge emijozi gya Arsenal gyayambala naye Ashrafu wa Arsenal omugenyi wa Arsenal Jona ndi wa Arsenal balaika abalala emitamanyi ba Arsenal njagadde nkulage attendance Soldiers Tournament terikyo weekwasa ku YouTube kwetuli gendayo wali Uganda nga Richard Karemakwali oyagala okulaba kifaananyi kya president abantu bakwatiridde naye kyuka tuli mu kyalo batugobye mu tawuni ne tuvugawo essaawa namba okutuuka wano the second edition of Foot Soldiers Tournament mu Busoga Sanubian Lee ne tiimu yosebo tubasaamu ekitiibwa mwebale nnyo nze atusingwise Jonan ninamu ekiyego ennaku zino ndi mulwadde-lwaddemu naye ŋŋambye essaawa kulekerera abantu bange ab'e Busoga ekujja tupaze mugenyi sajja mwe mugenyi alina gyali eyo ate ekyoge president alimba Soa United ate ekyoge yali kikugambyeko muwagizi wa Arsenal naye atya tayagala kwogera kuba abaana bawagira United naye nabo basirika ennaku zino tebakyabyogera nnyo kuba muna ku tiimu gye bakuba buli lunaku erwanira kya musanvu kale nze bumpa amawulire wanjagala manya Arsenal bwe performing I'm just focused here in Busoga so tell me what is happening in London. London should be red. Very proud of London. But David Raya taking
yakoze ati oba oyanimbye ndabirako esatu kituufu buli satu emu buli mu dakiika meka sooka mbulire sawa yonna bangatta toneraliikiriza buli meka njagala omukufi yabaŋŋamba kale buli mu dakiika meka kyali busoga wano ne his excellence kutika ali mukulamu mpira guno naye mukyala wa Mukaimus dakika musatu era kale jabbagala tujabba kubanya balimba jabba kubanya ffe gyetwagala wini oba meka abaana b'ebusoga basalawo bategera kye bayita ajeefrankako yagwa nakiri ali mpira sana namba mpira pagutomeda wano maji okona bote mutambula wano pagusibye kuma padonya kwa namba za tuwale msindo wamula kugenza kutele kwa goalkeeper njagala nkulambuza ekisaawe olaba obuwanvu bwakyo olaba abantu abakiri ate waliwo abali emabega gw'abakyala muri mukuma kifo kya musanvu bannange Ene yalimba president okuwagira mani yakola ebintu awagira baba yalimba president wagira mani president wagira konde president sajja waina ite dole bulungi kiri kitya okyaso kyogera hapo media sikulimba kyebitalo kyekyo wasepete bitano kye abamayiko bijagirakiita waliwo anadasebo kumala kyalubiri si kyalutano sebo waliwo owase olikiriya sebo oli waseno oli sede waseno beno betya katwagembera ngo betambula eno generation ndala nnyo gatuna ku Bobi Wine omubwine mwana agambye nti yena yawabula pulezidenti okwagira tagiwagirangako naye tayagala kuswaza baana otakyogerangako buli otupostinga yasooka okulaikinga ebyasema ndabye wamanise kyo kiriwo olikiriya siso nomalako wamanise bulabye ngendo oyagala kumbonako obyidi ekyali ebusoga attendance njaga tugende ku YouTube banange ngenda bajjako ku Facebook sawa yona naye njagadde nsooke mbalage attendance y'abantu bano n'oluvannyuma first half ewedde sawa yona bagenda mu second half ekyali live ku Geto TV tugende ku YouTube
YouTube Muganda Nkale Majali, Facebook ngenda jijjako essaawa yonna. Obiidi otwongera watugema ino bakakuwulira bubi batulabe bategeere aye Kyagulanyi mu mukobeku asooka atambule bw'ati yebaza emikwano gye gino gyonna egimwagala. kale mukwano obusungu ng'alina bungi musibatama Baba United muveewo wano mugende. Yeffe tubakola ebiki, siffe twabatuma, siffe twabatuma kola ebyemukola. Naffe mutereke tweyagale, siffe twayagala. Katusanze second half ewedde. Mpira tebagumaze. Asene inambeka banange munyambe. Munyambe lyoke nyangu ezire mu maaso. Abantu bayiika buyisi. Kale katuddeyo kumpi ne president. Baba kasawo kawongawo atikaleke President Sikulaga mukuwano kubira kwake bakamuonye wekali wala people power our power mazima owekitibwa muomya nyongo zaku Selector President wano wendi wano niwo ntolawo kyambadde tetudda ku stage eyo tugenda kujjawo na wonge magani ekintu ekyo Eyazize owesibwa muomya tulikwenda space abo abazaani baboneke mbere saba President ababone okuweesa omukoledde n'ekitiibwa ekitiibwa yobadde kiriwo awazira buzibu nsaba owekitiibwa sipiika wabaafutsoja yena asembere mu maiso abasambi mujakyama ku wansi nga mulinda recognition kiri yalingawo President ono omuzindaalo ogundi zendagire bisooka olinde kwokyali ku muzindaalo bw'obuzira kamera space eyo gireke teyanziza bana kisembera kuko einuma saba sipiika funa omuzindaalo mukubira owekitiibwa selekta n'ekirala mugambe emmotoka nvulu nakugambye abasambi mwena mwide kubanga waliwo ebyekuwangula mwe abawanguzi abwire mube kumpi wano n'abokubiri mube kumpi bakagwa abasambi ku tiimu edindi musembere kubanga eriwo ebirabo ebindi ebiriwo abasambi mwena abapatisipesi ayi koci tutyame kuwansi abaino wababoneko masinya ido tukobirikirako mugambe meka Bobby Giant abantu abo yongero bakiriyalinga timu dize tuje ku program eri kwirako aye nga batufunanga program eraku
Wambade. Twagala obusatu wala kati tuwekoka mwono lifali aveewo kamukoka wetololodde eri mu nsonda y'eri naye era teyimirira kumpi. ekyo bwe kiba kiweire ndowooza buti amatu mugayize eno banange amatu mukole ki people power oiramu ekigambo ekyo twalira ku n'ekikondi people power our power people power our power. So Mr. President eno ni Busoga era eyasiima etambule niwe munkyukakyuka n'okukyusa Uganda era nga tuyigiriza nti insha Allah Uganda enaatera okukola ki enaatera okukyuka saawa yona kikubireko engalo n'akaluulu ako kikamala yongera bambega bawulire bubi oji buti bali muno bapiso kodi banya ekindi bakola ki baliwo so oba oyagala aboogera genda ku YouTube oba oyagala president n'aboogera genda wali ku YouTube oba oyagala abawa speech ne president genda ku YouTube wali genda ku YouTube yaffe ojja kubonawo bulungi aboogera bonna kunga bujiri kunga Busoga kunga Kyagulanyi kunga Kyagulanyi kunga. Sebo Mr. President banona abasoga bo ayagala okumanya ebigenda maaso katuuti genda ku YouTube yaffe Busoga ekyo kyetuyitirikirebi genda ku YouTube yaffe ya Geto TV ate wano kuwe audience aliko yongerayo ajja kuba nimwe ku radio ya Busoga Gebeta Busoga 1 kale tuli kubita mu bipipi olw'ebiseera ebigiire. Sebo President nendo kwandulira abantu abayidde nga batuyamba mu mipiira gino abantu abakulembeze aba Busoga abayidde nga batugemera ku ino mu nsonga eno gye tulimu olwaleero era nga nandula abantu abo ndikusaba abalikola ku tebo yaife ey'ebirabo nti muteeketeeke abantu tiimu ediwangire dandwana tulijja kudandulayo. People power! People power! Rebecca, journalist eyo. ayagala okugobera ebigenda ku maaso ku stage genda wali ku YouTube yaffe ya www.youtube.com/@getotv -ug oba genda ku YouTube Uganda Geto TV Uganda everywhere. Baba President omukulu Masinya mwelete emipiira gino n'atukoba ati atumibwa omukulu Nubian Lee okusobola okwijja okutta emipiira mu Busoga batwekolemu omulimu tutambwire disitulikiti dandona 12 eda Busoga era yatukoba ati disitulikiti erisinga okutegeka nejja okuhostinga finals. Nenda okusiima abantu b'ebugiri people power our power. Abantu bano balaze nti n'abazaala people power mu Uganda yona yona era basanufu ino wekubira ku mungalo ab'ebugiri. Sebo Mr. President tulina organizing committee ekoze omulimu guno ogwa finals nga tulina chairman era nga ni coordinator waife owa Bugiri district omukulu John Ntalo aliwa era eno president akubona. Twaba ni Honorable Mukuve Jamal omukulu Mukuve Jamal yena abalirewo ino ku nsonga eno. Twaba ni omukulu Lyavala Abubakar aliwa nsawo. Twaba ni Honorable Egesa Maserino Egesa aliwa uya Sebo omukulu oyo ni ba new recruits beto wakatola mu FDC omukulu gw'obona oyo era yakobya ati omusana yagubwoine alino unity platform. Twaba n'omukulu Honorable Nakalanga Fahad Musayi muto aliwa Baba President omukulu ono akuli wano mu mbavu
n'abamu kwabo betulina mu isuubi mu Bugiri municipality eno. Twaba n'omukulu Namumbya Rebecca oyo n'abaire head of protocol waife n'agemaganya ensonga dino dona. Twaba n'omukulu Okea Sharif uyo yena atubainaye ku kakiiko kano. Twaba n'omukulu Mangeni Mathias aliwo Mangeni Mathias Bugiri kyakutte ddala ndane kiri kitya Arsenal banange munyambe aba United mu nsonyiwe mbuuza abavubuka abagoberera ogwa Arsenal munyambe mu mbuli kiri kitya abaana ba Arsenal buleme oba tukyabukulembedde. Twaba n'omukulu Waiswa Isma aliwa omukulu oyo yena ali ku organizing committee. Twaba n'omukulu ayagala okulaba president genda ku YouTube Mustafa Monda Mustafa Monda dakiika meka sokumbulidde. Twaba n'omukulu Almanzani Mukuve oyena isuubi lya Bugiri municipality. Sebo tulina omukulu yenga tiwa mu Bugiri tiwa mu Busoga ayenenze mwandule yena nga n'omukulu Honorable Nsanja Patrick. Omusaadde oyo abairewo ino ku lwaife era sebo Mr. President omukulu oyo yatugulira entebe worth 1 million shillings for our office in Jinja. Omukulu Nsanja Patrick yatugulira entebe. Tulina omukulu avire ebugweri nga tuli musuubira mu bindi bwe tunagamba LC5 omukulu Kimaka Hamidu uye inuma omumbali awo mukulu oyo wa bugweri isi chairman wefe Java Mase wa Lukamba. Twaba n'omukulu Nambi Milia aliwa oyo ni mama Idinda. Twaba n'omukulu Natabi Maria yeta kasukali nako kasukali ka butembe nako bana kutegereza ino. Twaba n'omukulu Isma Waiswa maze n'okeyumba maze. Twaba n'omukulu Alex Ibanda aliwa tini we Alex Ibanda ule wale baba ava mu Kigulu North oyo omukulu oyo era ali awo. Twaba n'omukulu era yena alina kinene ino kyataire mu mukolo guno ng'akolagaine n'omukulu Masinya Honorable Kyewalabye Majegere jege oyavire mu Bunya East. Twaba n'omukulu Mayor Florence Natsubo aliwa oyo yena flag bearer waife Edindawo. Twaba n'omukulu avire iganganga natwala abavubuka bamweta Musa Fitting aliwa uyo baba president mukulu oyo Musa Fitting. Baba tulina omukulu owundi bamweta Ibanda House oyo nga ni coordinator waife okuva ekamuli. Baba president nenda okwandulira nti timu y'ekamuli eidia ino tulinawo n'omukulu owundi bamweta Fred Mawata omukulu oyo avire mu Kamuli municipality tulitambula naye tulikola ino emirimu. Nga amaliriza tulina omukulu sebo president tutambwire emipiira gino nga n'omukubo tulina pastor Muwanguzi ono tubaire naye ino mu mipiira gino era yena alina kino ekyakoze. Baba nga amaliriza oidi bakoba ati ekisembayo nekisinga okuba n'ekinusi nanja akituukako. Tulina Honorable Wabwire Charles aliwa yena abaire wamaani ino mu mukolo guno. Baba nga nankwandulira abantu babiri. Tulina omukulu gwe beeta Kawooya okuva Jinja City. Omukulu Kawooya aliwa. Omusaadde oyo yava mu FDC tulinaye mu People Power saawa eno. Omusaadde oyo yaweere ba foot soldiers bereti 40 worth 2 million shillings. Omukubira ku mungalo. People Power. Our power. Baba nga amaliriza tulina omukulu
abaire omusaale ino mu mipiira gino egy'aba foot soldiers era nga tiwundi atyaime kumpi niwaawo omukyala oyo Manjeri Kyebakutiika tubaire naye tikuwakana Petwidi kyakoze tubaire naye muikirize tutambulire awo. Baba President ng'amaliriza tulina omukulu eyaguze ente gye tuligaba olwaleero abantu nabagambye balaba banjudde manjera nti ne bagaana omukulu oyo kansala mu Jinja City nga bamweta Tiwundi ni Mwami Kayiira ono freedom fighter aliwo ino yatugulira ente erikola ku mukolo gwe. Baba President ndikuva ngulunga nina bakansalazi bo bali wano bangi nayo olw'ebiseera kanandule kuba ndikubona omukulu muwada situka nabona chairman waife owa Jinja owa Mayuge omukulu Pankalas nabona n'owundi bakwandulira omukulu aviire ebusiya omukulu oyo ni Wanyama Kennedy yena tulinaye abandi abakungu bali wano bangi tulina bakansala baife kansala oyo yena ava Jinja mukyalo oyo amaina nani hajatani Hadija. Thank you very much. Kale bona bakansala bateni bebabaire bana abantu tulinabo bano bangi ndikwenda okwaniriza Honorable Nsanja Patrick nali tokwambula gundi okweta abagala okukola president genda ku YouTube genda ku Nsanja Patrick genda ku YouTube president ali live ku YouTube mulete list y'abawanguzi ne certificates zaabwe kyagenda okukola. Sebo President nva wangulu nga nize mutabani wo Andrew Kiza Kaluuya atwala ebendobendo erya Eastern Uganda ng'omulimu tulikola sebo nsiima bwongerwa webale ino webalire irala okuntaamu obwesige okutambuza abasoga abagisu abateeso Bukedi Nisebeyi Baba mirimu tuligikola tudda kwongera okugitambuza. Thank you very much. Hand over to Nsanja okumanejinga ebirabo bino. People power! People power! Our power! Chairman w'enteekateeka ddakiika emu jangu otuuse obubaka bwo. People power! People power! People power! Our power! Njagadde mbanjulire chairman ono nga yewenteekateeka eya 55th edition mu Busoga region. Banaye mukubireko mu ngalo. Aseno bangaye bajongete. Twala omukisa guno okuyita mukadde waffe Lubiyali ababuuzeeko sebo w'ekitiibwa ekiseera kino. Bituufu obalimba. People power, our power, NUP, everywhere. Mr. President, all protocol observed. Abe Busoga mugamba mutya. Genda ku YouTube yaffe olabe. Tubagala nnyo. Genda ku YouTube yaffe. Olw'obudde badde njagala akapera. Genda ku YouTube. Tunaimba fenna okuba lulinze lwe nakulabako nakirabirawo tolina kuba president nebezize ndaba nze gyebubuddeko kati nkikakasa nti tolina kuba president naye birato bingi bituukiridde leero pull up DJ tewali nnyo budde badde njagala okwebaza komiti gyenkolaganye nayo okutegeka gino emipiira n'abakulembeze ab'omu Busoga era nga mu kutegeka emipiira gino tubadde ne basponsa ab'enjawulo. Badde njagala President mukana kaseera abakwase certificate bano be batadde ssente mu mupiira guno
tetuba na sente nyingi naye tufuna abantu abo abaagala ebintu by'emizannyo ne batuteekamu sente okulaba nga gino emipiira gigenda mu maaso. Mbadde nsaba Mr. President bano abantu onyambe obakwase zi certificate zino. Njagala tuyite mu bwangu nnyo. Bobby Giant, oyo mumulabanga abeera ku defense wali wonna wonna. Honorable Semanda Ronald, Semaganda Ronald, Honorable Patrick Nsanja, tuyite mu bwangu. Chiaga Ashraf, Honorable People Power, our power, Mubango, Banajimua. Yeah. Honorable John Ntalo, ononga chairperson waffe era nga akoze nnyo 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 okulanga kino emipiira gigenda mu maaso. Honorable Nabambula, ne Honorable Muganga Robert, namesake wa president waffe sigenda twala budde bungi, mbadde njagala kubanga abasinga tuli wano okuwuliriza obubaka bwa president, naye nga njagala bajjukiza ekintu kimu. Ekizibu kya Uganda yani? Ekizibu kya Uganda yani? Alina ogenda naki? Tuteekeko gwe twalonda naki? Akapela katono. Mbasa abantu be mu ggwange tto naye nga tulowooza ng'abakulu, twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi, tuteme n'empende zikuze eggwanga eppya lino erijjudde amabavu. Saba twejjukanye emitima ffe Uganda, kiddemu nti twejjukanye emitima ffe Uganda. We are the country, we are the future, we are the change we badly need. Nachi? Sawa zino mbadde nsaba akazindalo nkawe President, Your Excellency, Honorable Kyagulanyi Ssentamu. All right. Pull up. Nga tetunaba kutuukaawo, mbadde nsaba tugende mu maaso n'okugaba ebirabo abawangudde. Honorable Nsanja, mbadde nkusaba ojja taking over. Tusooke ne ttiimu z'abasajja. Tugenda kubanga tuyita ba captain bokka bajje ba receiving okusobola okulokola obudde. Honorable Nsanja, mbadde nsaba ojje taking over. Bananga seno kiri kitya? People power, our power. People power, our power. Katusooke ebirabo eby'abantu tugenze mu awards. Bananga munyambe Tugenda kugaba ebikopo olw'obudde. Ate emidaali gyaffe tugenda gikwasa kapiteeni. Bakapiteeni b'amatiimu bajja kuba bakwatagana n'abazannyi baabwe musobole bannaaye okugyeyambaza, mujja tusaasira mu tusonyiwe. Tiimu ekutte ekyokubiri bagiyita Magic. Kapiteeni wa Magic yanguwako kuliyetinga ekkubo.
tusaba tuyite mu bwangu nga abawanguzi abapuma Captain kule kubo ojje wano mangu twagala otambule kuva eyo kutuka eno. Captain wa Puma jangu tubere kumpi wano. Team captain wa Bugembe nawe jangu saba president omudali gwa captain Puma captain wa Puma abawanguzi lete midali abawanguzi Palema bagambe bakolese side emu kulwe bifaananyi olete n'ekikopo ente yammwe nayo weeri abana tebalina bifaananyi bamusaba bali bebetera badde kale ekikopo banaye mutusasire olw'obudde wereza ekikopo Captain Puma bale kino kyekikopo ky'omuwanguzi tukiwa pulezidenti waffe asobole okukimukwasa tusaba mu kuba enduulu ey'amaanyi akalulu ak'amaanyi nga tubayozayoza ate nga yabadde ne best player mu tournament yabadde best player Swabla omukisa oliwa waiso jangu tuyambeko tuli mu Bulange ne Busoga era ndani kiri kitya kale katugende ku ba special players Dani Maganda Linda nakuyo MVR Dani Maganda yangu wa MVP sorry then goalkeeper second best goalkeeper second nawe jangu banabasa kusuzao Dani Maganda MVP bane mukubire ko mungalo most valuable player goalkeeper the best goalkeeper ona biranga wano President akwase abakutte ekyokusatu aba timu Bugembe emidali gyabwe giriwa Bugembe bronze mu basajja yangu yako Aba United babawulira batya kati People power. Our power. Ntegezebwako abawala balina kye bamaliriza twagala tutwala omukisa guno pulezidenti waffe agira kyatuwa obubaka ebirala enteekateeka tugenda mu maaso top scorer okay katufune ba referees bajje bambazibwe emidaali then president ayogereko gye tuli ba referee barefarizi baffe nga bakulembeddwa bannaye omukyalo ono unisimu bakubireko mu ngalo
People power! Our power! Bannaffe olwakadde njagala ntwala omukisa guno mpite ow'ekitiibwa Nubian Lee asobole otuyitira president. People power! President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine enteekateeka ez'okwenajayizinga ez'okusitula bannayuganda obwongo ez'okubazaamu essuubi ez'okuba bugumya omusaayi bamanye nti n'obuvunaanyizibwa bwabwe okuggyako nakyemalira bw'ati bwazitambuza kati abaana b'e Bugiri abayisizaamu eggaali mu magezi abayisizaamu ate kano n'abawongera okubawa vibe n'abayisitula nti nno obuvunaanyizibwa bwange obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tugoba wano nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni sobola okuyagalira mu ggwanga lyaffe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda Ddunda Lugaba Namugereka gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu katayi mweraba.